oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Buganda Road. Kwaniriza tempos ku BOCAT TV wale kubera mpozi ngate otumbula amawulire gabaga akagwawo fe tugakuwerawo essaawa eno wowulirira bino nga Bizonto atera siri bazeemo okubakwata nga kigambibwa mbu babuuka police bond nenga jjukira gye buvuddeko badde bakakola akatambi nga kali n'engeri gye nga kekuusa ku biki ebyayogerwa Pastor Bujingo bwe yavaayo n'ayogera ku mmotoka ya Bobi Wine n'ebintu ebirala. Kakati nno bazze ne babakwata naye kati abantu batandise okubitambuza nga bagamba nti oba Bujingo yawendudde abasajja bano, naye okusinziira ku ye Kidomoole agamba bw'ati. Okusinziirako ku bye batugambye nti nno batukutte kubanga twa skipping a bond, naye nga ffe kye tumanyi nti twaddayo ne tugenda ekibuli emirundi mingi paka bo bennyini ne batugamba nti yo case tulina okuba nga tukuggalawo kati nga ne bwe tugendayo nga tetukyasayininga ku kipapula nga tebakyakitusaba. Olaba tugendayo badda mu mboozi, mwebale kukola vidiyo mpya, mwebale kukola biki nga bebaseka nga mugende tekikyalina makulu bennyini nga babitugamba paka naffe twatuka eseera nga tulaba tutambulira bwereere bwe tugendayo tewali kye basayiningako ate nga batugamba bugambi mudde munakomawo luli mujja twala ebintu byammwe ebintu tubimalirize. Ffe naffe kye twali tumanyi bwe twakizuula nti balabika kituzaayo kunona bintu nga naffe tetukyabyetaaga ne tubagamba ebintu tubibawadde tetujja kubinona. Tebaddamu kutunyega. Leero lwe tulabye nga bazze nga patreze n'abasirikale nga oba bimeka ne batuyoola lumu ne baddamu ne batuvuga nga bwe baatuvuga luli. Ekyenjawulo leero tubadde wabweru nga tulina okwenyweza ennyo kuba babadde bavuga sipiidi ya nzibu ddala ne batuleeta. Tuli ku Kkooti eya Buganda Road tulinze kutusomera misango gyaffe egy'okwawulayawula mu bantu nga tusomesa abaana ku bakulembeze b'eggwanga lino n'ebinaddirira bwetyo awo we tuli, naye nga tetulina kirala kye tuyinza kugamba kuba naffe tetumanyi kikiddako wabula kye tumanyi nti nno bibaddewo bwe bityo. Oyo ye Ssaabazonto ategeezezza nti baali already babagamba nti tebakyetaaga kuddayo kubeera nga baripootinga, naye kati tumanyi ate lwaki bagamba nti batukisizza ate omusango. Naye ababaddewo nga bakwatibwa mukulu Dick Nvule nga mpozi ono assistant news editor atutegeezezza bw'ati. Webale nnyo, mbadde mu parking ngenda okulaba nga ndaba kabangali eya 99 ng'eyimiridde mu kkubo wakati kuli ne liserengeta ku Kira Road. Abasirikale ne bavaako ne bajja wano nga kakayosiki akali awo ebweru aka airtime. Commanding officer waabwe n'atandika okuba deployinga. Bwe ndabye ekyo ne nzigyayo essimu ne ntandika okukwata bu video. Sitegedde nti emmotoka wabaddewo akamotoka akalala aka civilian akabadde kazze nga kapaakinze mabega w'emmotoka yange. Kati nze mbadde muno munda ndi mukwata bu video ndaba buli kimu. Ngenda okulira omuntu ajja nga akuba oluyi ku mmotoka n'aŋŋamba nti mukulu ekyokola kikyamu era osobola okukwatibwa. Nansaba neyanjule ne mweyanjulira n'aŋŋamba otyo olina mukulembeze wano ku radio tugende oyambeko ttiimu yange okujja okuyingira ina abantu beeyagala. Ne mbuuza nti bani be mwagala, nti twagala Bizonto, mubavunaana ki, nti omusango gwabwe gwe bazze emabega guli ready ogenda mu kkooti. N'aŋŋamba naye nga tetunagenda sooka odiliitinge ebifaananyi nga ndaba ne mbidiliitinga. N'aŋŋamba tebiweddeeyo ddamu tudiliitinge n'ebyakamala ebiri recently deleted nabyo ne tubijjamu bwe bityo ne bigwamu byonna mu simu yange mbadde nkutte. Ne tutambula ne tujja naye paka ku gate n'ankwasa fandom n'aŋŋamba tuyingire basobole ogenda. Naye ngenda okujja okuggula oluggi n'ekigalo nsanze already bayingidde dda nga waliwo presenter omu gwe basanze ku generator Ndawusi ne bamugamba bayingire naye ne bajja ne bayingira. Ne tutuuka awo munda awo
Nembagamba okay abantu mwagalo batwala netsoke togere ne lawyer waabwe ne baganda edda kasisa bagenda mu kkooti bajja kutwalibwa mu kkooti nembaga ndawusi n'ababuuzo babayina arrest warrant ne bamugamba nti bayina orders from above okuba nti batwalibwa erya bwe bato ne bafulumizibwa bakidomole ne bagamba nti muli ready ogenda mu kkooti ne bagamba tuli ready ne batukwasa amasimu gaabwe ekidomole nankwasa essaawa ze ne bonna ne bankwasa amasaawa gaabwe ne balinnya akabangali ne bagenda ye embeera ebaddewo okwawukanako ku mulundi guno ogutwali ku luli leero babadde ba poliisi ababadde mu uniform okujjako ndooza n'abalala nga babiri ababadde mu civilian naye abasigadde babadde bali mu poliisi ez'ebibomboola uniform ya poliisi y'ebibomboola ndooza be ba field brigade abo ababeera ebweru so bwetyo embeera bwebadde naye amulega tufunye nti batwaliddwa ku kkooti era basuubirwa okuvunaanwa oba okusomerwa emisango gyabwe ku ssaawa 5 olunaku lwaleero. Toyanza okusinziira ku byoyogedde ku nkolagana ya poliisi ne bannamawulire n'omukulu adumira ekitongole kya UPDF byeyayogera nti ebitongole bikumaddembe byagala okuddamu okulaba nti bikwatagana bulungi ne bannamawulire mu kukola emirimu gyabwe olowooza kiri mu nkola nnuŋŋamu ey'enkola y'emirimu gya poliisi okulagira omuntu akutte ebifaananyi by'ekintu ekibadde kigenda mu maaso nga ddala kituufu kibaddewo okubimusuuza mwenga ku kitongole ky'ebyamawulire ekigambo ekyo mukiraba mutya? Of course kikyamu naddala ow'amawulire bw'amala okweyanjulira kubanga ansabye identity card yange nengimuwa naye nainsisinga nti mbidiliitinge kiba kikyamu nekirala bwe mbanga mwagala okukomyawo enkolagana yakati w'abamawulire ne mu poliisi ate sirowooza nti mwandibadde musika omuguwa okutuusa eyo nekirala baadde tebeetaaga kukola siini gye bakoze mu kkubo ne bapakinga emmotoka zonna ne bazibulookinga kubanga babulookinze enguudo bbiri babulookinze luno ne babulookinga nezaagala okujoininga main road kye bandibadde bakola bandibadde actually bajja kusiima ne bagamba waaye twetaaga abakozi bo ne balaba omukulembeze wa radio simba oba general manager oba administrator ne nga twagala abakozi bo basatu tubavunaana emisango gye kubanga emisango gye mwagala obavunaana tegirina ku radio station only that nti eno oyinza ogamba contact area police yabwe obasanga so okujja notifying abakulembeze b'ekitongole nobaga nti twagala abakozi bano kyandibadde kisinga ku nvo gy'ocreating a scene. Basuubira okugenda mu kkooti. Yes, bagambye nti bagenda batwalibwa mu kkooti ku ssaawa 5 olunaku lwaleero naye ensonga ebakwasa ku lwokutaano oba oliawo bayinza okuva saagala kukola kwogera biki biyinza kuva mu kkooti naye batwalibwa leero bwe batasobola kuvaayo leero ku bond kiba kitegeeza nti boolekedde lwakubiri kubanga Monday is a public holiday olunaku lw'abakyala so bwe baba okufuna bond baba kugifuna leero otyo so kati ku ssaawa 5 mubeere mpozi nga mulindirira bandibanga batwalibwa mu kkooti ekibatwaza mu kkooti olwaleero nti tomanya balinza okuba mabail ne babeera nga basulayo Friday, Saturday, Sunday ne Monday baba balina okusulayo kubanga Monday is a public holiday baba tebajja kubeera nga baleetebwa mu kkooti kati ate awo ebeera Tuesday that is babanga batebasobodde kubeera nga beeyimirirwa olunaku nga luno olwaleero. Temuva ku BOCAT TV, nze SULA SSENYONGA. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV